Jajja atya kibayita okufa. Oyo yakutya. Aya. Tayagala kuziika banne nga bagenze kuba tayagala tunula mu ntaana. Ndowooza bajjajja be batyo bamugamba. Tayagala kwesembereza muntu yenna. Olaba tiyaziika kirunda kiva ejjinja. Ne simanyi lwaki olowooza lwaki? Tiyaziika kiva ejjinja. Ayina abantu bangi nnyo be tubadde tulabirako nti badde bantu be bataaziika. Uganda njagala ogitegeere bulungi. Etambula na events eziba ziguddewo. Kati okufa kwa Jacob Oulanya kwavuddewo tekuliiwo. Lwaki tekuliiwo? Replacement ye yensonga enkulu eriwo kati. So batulaze omululu ogutabangawo era nze ndowooza buli muntu yenna ayige nti ojja kufa tusigale nga tugenda mu maaso. Tiwaliwo kajja kukyuka munaaka. Byonna bijja kusigala bitambula. Kusaaga n'okusaaga. Jacob Oulanya ekisooka genuinely yali alina mission ey'okukyusa parliament ng'ayagala ababaka bateese nga bamaze okukola research which is okay and which is right. Era ng'ayagala ababaka bateese nga bagoberera amateeka agafuga enkubaganya y'ebirowoozo ge bayita rules of procedures. Kwegamba science atambuza system. Science atambuza system, atambuza government judge ya mulina. Kati gwobani oba gwani oba gwolanya oba gwani oba ina magezi ga kikaaki tegasobola kukola wansi wa January Kaguta Museveni kuba yalina script yamanyi ekiri. Abasawo batunuulira gwe nannyini mukyala empale gy'oyambadde esaati gy'oyambadde. Kwe kudetermininga price. Oba olabikamu okubeeramu n'akantu mukyala wo aba tasobola kusindika mwana. Aba wa operation kyekiri wano. Oba wawerekedde mukyala wo mu ddwaliro nga wagyeyo esaati ye esinga amaanyi n'empale ye esinga amaanyi. Ng'ebyange byenkoze. Weebale nnyo. Okiwulidde? N'owerekera mukyala wo mu ddwaliro manya nti omukyala oyo takyasobola kusindika mwana bagenda mu operating. Obadde okimanyi nti buli kaduukulu ka poliisi konna we kali kakolanga warehouse ya OC station DPC and whatever OC side. Warehouse ogimanyi gye baterekamu ebyamaguzi. Kati poliisi tekyakola mirimu gireja egy'okupreventinga ez'okudetectinga crimes eza okuinitiatinga judicial process wabula buli nsonga yonna gye bakwasaganya erimu yabyanfuna. Aya nga sisobola kusinzira jjukira bankubye wano oba kuba wano ne oba n'amagulu oba tukyasobola kusinziira because baba bakukutudde kati bawalula buwaluzi okunzijja mu kadroni yako okunsuula mu police cell munda so namala like 3 hours basimayi kiri ku nsi vema nenzija nendicoveringa mpola ngenda okudda engulu nga ndi muka ka police cell ke Masaka. Gen.Bigirwa. Ogamba oteseba. Ndi doctor. Mbeera ki? Embeera mwe tuli tutambuza. Mbeera ya kipayo. Mbeera si nnungi, amawulire si malungi mu ggwanga. Era kantusa obubaka bwange obw'okusaasira mu butongole. Eri famire abooluganda abako n'ab'emikwano ab'omukulu ow'ekitiibwa kati omugenzi Jacob Oulanya abadde Spiika wa Parliament yaffe ya Uganda yatuva ku maaso olw'okuba nga abadde mu kifo ky'amaanyi bode ye okufa kwe kukola amawulire era ye issue eri mu ggwanga olwaleero naye nze njagala okusaasira famire ye abooluganda bonna namwandu gwe yali yayawukana naye ndowooza takyali namwandu kubanga officially yali yayawukana naye so afudde mu wuulu. Tusaba Mungu amuyambe amulamuze ekiseera nja kwewuunya omukyala gwe yazaalamu abaana baawukana singa anajja ku muzindaalo ayogereko kwe yali bbaawe ndowooza takyakkirizibwa kubanga bayawukana officially. Olwaleero ku makya mbaddeko ku mitimbagano nendaba obubaka bwasindise eri ensi n'okusaasira omugenzi yali bbaawe Jacob Oulanya Olukoli
lokoli era awo nange bwe ntuuse okusaasira kwange eri famire y'omugenzi Katonda amumuze mirembe nankwadda bagamba omuzimu gwe gusigale nga guzunga bwe guti bwayise kale tebetaaga omule kuba ndowooza empisa gyayisizaamuko abantu abamu tebadde yakitiibwa okutwaliza awamu naye nga ebyo omufu tebamwogerako Jacob Oulanya ng'omuntu being nti ye first political actor eyava ku ludda oluvuganya abadde talinnye nnyo ku bugere bw'abantu ekyo kyo mu butuufu Jacob Oulanya era ababadde bamutuukirira ne boogera ebitali bya ku kamera nga bakulaga nti akyalina omutima gwa opposition naye nga bumanyi enkola y'obwanakyemalira buli nakyemalira yonna buli lwakuleeta mu ttiimu ye oba olina okukola byayagala naye niwankubadde nga yakola yamukola ki niwankubadde nga yamurecruitinga naye Jacob abadde tagenda nnyo kweyo feezi eyo ey'okulinnya ennyo ku bugere bw'abantu ng'oggyeko statement gye yakola nti President Museveni alinga Jesus ndowooza ye statement yokka yasasamaza abantu naye ate wano tulabye ba players bangi nnyo wano nga bagenze babbye amataka babbye sente naye wuyo abadde tannabona kumaliriza nnyumba ey'omukyalo nyumba abadde na nnyingi ey'omukyalo yesinga obukulu naye ojjukira sho gye twalinako wano naye nkugamba nti abasajja b'engulu abo bazibu nnyo nti tebali complaininze nga mbu babasosola wano biki sigi Buganda thing basooka kuzimba wano ne badde eri nga tebalina eri tebakantu kati wuuyo omusajja ennyumba bali tanagimaliriza ku myaka 2 gyamaze mu palamenti era okujjako nga jjajja yagitaddemu omukono kuba okusinzira nga bwe nagirabye yeetaaga miliyoni nga 600 okugimaliriza so naye Mungu amusaasire tadde musajja mubi nnyo ku the level of other people betumanyi wano kusaba Mungu amusaasire okufa kwe tujja kwogerako era ngenda kuba school of thought 3 ze ndowooza nti obulamu bwe muyagendedde awo tugenda okutambulira naye ekituufu kiri nti ffenna Jacob Oulanya tukugamba enyiike ekyatulimu nankwadde Uganda teri mu kiyongobero okulaga nti yafiiriddwa omuntu kati Uganda njagala ogitegeere bulungi etambula na events eziba ziguddewo kati okufa kwa Jacob Oulanya kwavuddewo tekuliiwo lwaki tekuliiwo replacement ye yensonga enkulu eriwo kati era okufa kwa Oulanya kulaga abantu nti obulamu bw'ensi eno naddala mu Uganda twemaliramu bwerere kubanga olutalo luliwo kati ani adda mu bigere bya Jacob Oulanya nga tanabana kuyingira coffin kubanga bode ye ekyali mu fridge mu Seattle tebanabana kumuyingiza coffin nene batotenkanya kulonda kakati olutalo luliwo kati engumi evuga ani amuddira mu bigere yengumi eriwo kati kakati kiba kikulaga ki ng'ovudere ku kyeteeka bweteeka ligamba sijui immediate replacement logo sebo politics bwatyo bwali adiringa na mulamu aliwo gwadiringa naye woba ofudde kivula bajjajja atya kibayita okufa aya tayagala kuziika banne nga bagenze kuba tayagala tunula mu ntaana ndowooza bajjajja be batyo bamugamba tayagala kwesembereza muntu yenna olaba tiyaziika kirunda kiva ejjinja simanyi lwaki olowooza lwaki tiyaziika kiva ejjinja alina abantu bangi nnyo betubadde tulabirako nti badde bantu be bataaziika kakati nno sebe ebyobufuzi bitambula kazanyo kazibu nnyo kati abasajja b'NRM ensonyi zabawedde ku maaso ne basalawo okusooka kulwanira kifo nga tebanabana kuziika muntu kubanga president ayina
aina prerogative of mercy, aina powers okupozinga etteeka lyonna mu Uganda. Aina powers erigamba nti tuwevinge tusoke tuyite wano just okozesa obuntu. Yes, etteeka weeriri article 82 ndowooza 82 oba 83 subsection ndowooza eyokusatu eyogera ku ekyo nti parliament terina kiyinza kukola nga Spiika ataliiwo. Naye bino bya buntu so batulaze omululu ogutabangawo, era nze ndowooza buli muntu yenna ayige nti ojja kufa tusigale nga tugenda mu maaso. Tiwaliwo kajja kukyuka munaaka byonna bijja kusigala bitambula kusaaga n'okusaaga. Kati otukubira bwereere. Okay, nga tukyali ku Jacob Olanya. Ekituufu kyo kiri nti gwe nga gwe Gen.Bigirwa kikyo misinga ewolanya singa abaddewo. Jacob Olanya ekisooka genuinely yali alina mission ey'okukyusa parliament ng'ayagala ababaka bateese nga bamaze okukola research which is okay and which is right. Era ng'ayagala ababaka bateese nga bagoberera amateeka agafuga enkubaganya y'ebirowoozo ge bayita rules of procedures. Kati omubaka yenna yali badde asooka kukuŋŋaanya data n'alyoka asaba omuzindaalo ku fulo ng'ogyeko bano ab'ennaku zino oyina analyzinga procedure matter naye nga eri point of order, oyina analyzinga procedure matter naye nga it's an inquiry. Kwegamba yo parliament omutindo gwayo gugudde teguliiwo, era nze ndowooza mission gyali alina yaliyambye, so ekyo tugenda kimisinga oba oliawo. Naye under NRM stroke NRA ng'ekyakulemberwa Gen. Yoweri Kaguta Museveni tewaliiwo impact yonna gy'oyinza kukola kutereeza kintu ng'oli omukulu yakyali mu ntebe, kubanga kiki ekyo kyotereeza. Kiki ekyo kyotereeza kubanga bano abasajja bo balina kwegamba science atambuza system, science atambuza system, atambuza gavumenti jjajja yamulina. Kati gw'obaani oba gwani oba gw'olanya oba gwani oba ina magezi ga kikaaki tegasobola kukola wansi wa Gen. Yoweri Kaguta Museveni kuba yalina script yamanyi ekiddako. Nolowooza bannange kyekituufu mu abatulaba bali ku program. Thank you so much for loving us and mwebale nnyo okuba ku show no buli kiseera ate mwebale okutubeerera mu buli mbeera, era nze mbeebaza nnyo kuba we mutali tetwali badde nawo, naye amabigambo ensi kwa naffe namwe ekiyongobero ekyokufiirwa omugenzi Jacob Olanya. Gen.Bigirwa sooka obuze kuba tulaba tutandikidde mu Kigulalugi. Abatulaba mwebale kubeerako. Tuzze nga bukali akalombolombo kaffe buli wiiki okubaako obugambo bwe tubasuulayo okwongera ettaffaali mu kuzimba eggwanga lyaffe Uganda. Tetulina walala tugenda genda. Ono muganda wange Dokita musajja Munyolo, ate nange ndi musajja Munyolo ssebo. Nze BigirwaMoses. Nsangaire okubona. Naye ffe Kabalega bye yasindika tumufugireko eno Busoga. Era tewaliwo kyabazinga atuulako ku ntebe ng'omubaka wa Bunyolo Kitara taliiwo. Wadde nawo tutudde era abatwamutulaba tuli wano ewa Mutebi okuli map ya Buganda yonna wano bwe tutudde wano olunaku olwaleero, era Omunyolo nga taliiwo Buganda tebuliiwo. Ssebo Bunyolo yetambulirwako ebyobufuzi ebisinga obungi wano mu Eastern Central Africa, si mu Uganda wuka. Eastern Central Africa egenda paka mu Western Uganda, I mean West Africa, Cameroon yonna. Gwe Bunyolo giyita ya muzannyo. Bunyolo dynasty. Kabalega. Okitegeera. Oli yalegera ddala. So bwe tutyo bwe twajja twegabanyaamu ne tusaasaana mpola mpola zinembanga kati mpangalira Busoga. Weewaawo. Embeera eri mu ggwanga nnyingi okuli abakulembeze betugenda okulonda omuli
ba speaker, deputy speaker n'abalala bwe batyo. So n'olw'ensonga eyo olunaku lwali tugenda kutaba ku nnyingo 3 ani aliraikira okulya akalulu ka speaker, okuziika kwa Amongi n'ebirala kikeekyo okuziika kwolanya Amongi nsonyiwa nato why botaba active mu bintu ebimu gyanolooza nti nawe wafa naye obudde obusinga seetaaga kukoza mu maziga naye nga kirabise nti ennaku zino ensangi zino omukyalo ono okubalaya kubaggulako n'endowooza tubaniza ku mukutu the flash channel olunaku olwaleero mwebali kugwe kukumira ku mwebale kubaawo jeno agakayingirawo essaawa zino nga bagamba omukulu gwe bayita segirinya pressure erinnya naye still eggwale baganya okumugamba agenda mu ddwaliro kakati zikinasoma ku President Museveni nti tayagala kumuwangula atya nnyo okumuwangula buli mu kintu kyonna so wakiri omuntu okufiirwa obulamu wakiri okwonoona naye nga tawanguddwa tayagala defeat mu bulamu bwe kati baganda bange abo nze nabasaasira dda ate nga ffenna kumpiri ekkubo omuntu eyabakwata muzibu nnyo yabateekako ekintu kinene nnyo kati tasobola kutabutibwa atyo nga tewaliwo mbeera emuwa wiini tasobola so mu mbeera efaanagana bwetyo ne kiba nga ne bw'ogamba nti pressure zikukubye wakiri okufa ne bafulumya maiti naye nga takoze eki nga tomuwangudde so baganda bange abo tubateeka mu ssaala era tweyongera okulwana legal battle olabye road mayor Shamimu Malende ne ba legal brain abalala nga Asumani basaalirwa bagezako okupushinga and then the political pressure also works era nayo twongera ogiteekawo okulabika nti omukama Katonda abayamba bave mu mikono gya Farao gye balimu. Okay, so bebyo ebiri agali mu nkubo mwanyina muganda waffe Segirinya ye ebyesi birungi obulwadde bumuli bize appreciating yongedde okulinya naye nga government efuddeeyo okuteekako embeera nti abantu baffe basobole okuba obulungi. So otyo nakulalo mukulu Honorable Gen.Bigirwa nkwebaziza nnyo webale wetukwita ku show zaffe okulabika nti obaawo era nga bitwabasubiza mwena please kind whoever can twetaga sponsors for our programs kuba singa simu tetwali baddewo naye okubaawo kwamme kutuweesa ekitiibwa eky'ettendo eri omukama Katonda. Thank you so much for subscribing and thank you so much for sharing and loving our content all day all the time. Musibye mutanda bannaffe abatulaba ku show yaffe olunaku olwaleero era twabasubiza content last week mukulu Gen.Bigirwa is not feeling well also mu maaso ge abamu ne mu lubuto naye nga kiriko emergency ky'amaaso amaaso gali bubi ekyo tusobola okukola gwe nange n'omulala yenna asobola naye tumukwatireko asobole okujjanjazibwa eri eriiso ekitone ennyo ali mu around $1,500 ajja kuba asobodde okuwona okusinza ku Aga Khan report kye bamugamba $1,500 zinga milioni nga nnya ttano around that kale milioni 5 please asobola yenna tutandika lunaku olwaleero asobola era enambya Gen.Bigirwa egenda kula mwansonga eri attached but you can go direct to him you can go direct to me if you can ne musomukubira nze tulabe nga tusobola okutambuza ensi yaffe Uganda okulaba nti buli muntu asobola aina kyalina let's work hand in hand to save these people tebajja wanonga as beggars ntino okusabiriza because twetaaga ebyo bibavaamu bisigale nga bizimba ensi yaffe Uganda and that's why all the time we contact them such that we can improve the state of Uganda. Ebyolanya tubitadde ku side ebyaba speaker tubitadde ku side kwa bya actually doctor abantu bayinza okulowooza nti amaaso ginjugirako kiri kitya kyajja kitya
maaso gano gaali malamu nnyo naye mundaba ntunula n'enyinyimbwa si yali entunula yange sebo ali musajja mukakamu feesi yange eri kiriya bulungi naye kati ntunula n'enyinyimbwa lwa nsonga nti mu 2011 2012 after akalulu ka 2011 twalina activity y'okukuza amazaalibwa ga President Museveni ag'emyaka 76 mu kiseera ekyo gaali mu Nyende Masaka kati galiko okulya n'okukomba esowaani galiko okulya n'okukomba esowaani kati mweyo embeera asajja bakayiwula ne bagenda bansalako nga nze ate komanda bansalako n'abaana 3 banyingiza ka drone akabbulu okunyingiza ka drone nga bamanye ebyokutuula mu motoka mubamu olutalo mulimu gakanyama agatavaamu mu drone zezo gaba gakulindidde muli kati likukuba bakutunuza mu maaso likuva mabega kyakuba ensinga eno nemba nga sikyabalansinga kati nendu nga sikyabalansinga kisobola kutunula kukyuka ntunulira ono sobola kweprotectinga motoka bwedduka emisinde emiyitirivu kati ofiisi omu kwekwata kakanistan nga bwe tuli wano n'agira bwati ku Kirozi Range nga bwengize bwenti ate jjukira nga zisobola nga sikyesobola so nenvaako nga sikyategera bigenda mu maaso ne banvuga okuva mu Nyendo okutuuka e Masaka ku poliisi nga sisobola kusinzira jjukira bankubye wano webakuba wano ne wanoga oba n'amagulu oba tukyasobola kusinziira because baba bakukutudde kati bawalula buwaluzi okunzijja mu kadroni yako okunsuula mu poliisi seero munda so namala like 3 hours nga simanyi kiri ku nsi oluvanyuma nenzija nendicoveringa mpola ngenda okudda engulu nga ndi muka ka poliisi seero ke Masaka ngolo kikukubya kukuza amazaalibwa ga mukulu jjukira yali aganye n'okwogera emyaka musajja mukulu oyo ffe twakimwogeza yali aganye twali tumupepesa okuva gye yasomero eyo Kyamate Primary School paka nga tuzudde emyaka gye mituufu 76 mu 2012 kati gye emyaka si 10 myaka 10 abayina emyaka 86 Paul yalina 76 omukulu golabo naye alimba abantu mbu wansanvu kati wansanvu ba mu 6 atembera ddala emyaka 10 so okuva ku olwo amaaso gange gakola ki gasirika eriiso lino ng'emuliraba lirina ka effect akalirya kalya lensi kati kumpi linaatera kutuuka wakati nga limyufu nga musindaalo guno era ku makyali balifaananira ddala bubi nnyo kati ate lino lyo likyali kiriya liri white naye ate lirisinga okubeera mu tiyagasi yatuula mu binankanyi biri liwandiise oba ebibuno okiwulidde muli munda kwegamba gampisa bubi nnyo kyova olaba dokita era nkusaba okubiriza abantu baffe banyambe kunjagala mashini efuwemu tiyagasi oyo ate nerina eriiso balikolokoteko nange nkomewo ku kkubo mbe nga nkola ki nga ndaba bulungi kubanga kinayitamu tosobola sijagaliza muntu mulala yenna agikola ki kugiyitamu kati nze zo effect ze nafuna ezo singa muntu mulala yaba azifunye ng'alina obusobozi oba mubaka wa palamenti oba meeya aba asobola okukyejjanjabisa naye kati ffe tuli basajja ba street okitegeera so kyekyo era nsaba mumbeereremu abakulu abana abasobodde kwolwo lwennyini lunamira bitiyagasi ebyo kubanga babikukuba ennyira ne lifubutukayo nga tubitegeera n'omirako tiyagasi gw'osobodde era lunafuna effect yoki y'olubuto kubanga bitiyagasi byali expired ate nga bikambwe ennyo lunafuna effect y'olubuto ekyenda nekifunda wala bwekiti nti bw'olya emmere tetambula after 4 days n'olyoka oyagala okgenda okwetaawuluzaako after 4 days ng'olya buli lunaku kakali ate n'ogenda okwetaawuluza
muvaayo obuntu bulinga mayinja mupiira toletera ku sipiidi eri ya nomo wavaayo bupiira bwe buti bu small particles butini nnyo so nolabira ddala nga ebisigadde mu lubuto bya bulabe nnyo ate biyitirivu nnyo so nze yembeera mu empangaalira era waliwo obukerenda bwa yero bwe buti bwentera okumira ne budigestinga muli nensobola okufuna akadayoria era nze lwenfuna akadayoria ate kankola bulungi nnyo yes so awo nendyoka nzira mu nomo but kisoboka kiti ekyo kubanga muntu okwetawuluza amala kumira makerenda ebyo byonna tubituuseeko lutalo luno lwe tubaddemu olwokuleeta enkyukakyuka so baganda bange mwenna muli eyo mujja kunkwasizaako kasooke tukanika amaaso n'olubuto tujja kukola ki tujja kiraba kubanga amaaso ndaba geeyongera okuŋŋendako omusana kitunula bulungi era olaba ntunula nyinkadde kintu ekyo kinkola bubi nnyo 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 abantu balowooza ndi mukambwe nnyo balowooza ndi mubi you know ate nga siri musajja mubi naye ate nga tuli mukambwe nnyo naye nga oli mukambwe mukko ku bya struggle mba sisaaga awo tosaaga weewaawo era ne Gen.Bigirwa mbasaba tumuteke ku list awali kujja kuba ne Gen.Omupya Rugaba bwetu twatandika paka yoyadde engulu ne sawa zino wali era mbebaze okuwonya omusajja oyo omusajja oyo bambi twatoba naye okuva edda bya Rugaba William mu biseera bye yali akyalina mu NRM ng'ajja n'ateekawo ensonga eŋŋumu ku mmeeza nga we NRM naye ng'ensonga ze tezijjika ku mmeeza kakati mbabazi bamusamba n'afuluma ennyumba be yajja nabo beebo babya Rugaba William kati ye n'anywerera ddala mbabazi ndowooza yaddayo wa mukama naye bya Rugaba William n'anywera Saamungu amuwa obuwangazi bambi musajja mukulu oyo Saamungu amuwa obuwangazi era nammwe abamubeereramu mbeebaza nnyo mwebale kye mwakola mwawonya omuntu omutuufu Amina. Era nange mbebaleze ddamwe bale kokanga compare the flash in Uganda. Don't forget to subscribe and share content all the time. We are what we are. Femwe mwefe. Mukubya nakuta Mukubya Rugaba. Mukulu Jeno. Embeera eri mu ggwanga esaba zino ogiraba otya? Embeera eri mu ggwanga mu kiseera kino yenyamiza yakukulukusa maziga nga bw'okimanyi abantu baffe batufaako bangi actually okufa kw'abanene kudiisa tekujjayo kifaananyi kituufu ekyamaziga agali mu ggwanga naye nze njagala okukubuulira ekamuli wokka Kamuli municipality si district nziika abantu 2 ku 3 olunaku abantu abafa nga tebakola mawulire mu Uganda bayitirivu nnyo 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 Kamuli municipality ne Busoga okutwaliza wamu abantu bafa lwa kulemererwa kufuna mitwalo 2 ku 3 ku 5 afuna obujjanjabi obusookerwako ne tumuziika abantu bafa lwa kubula gwe basobola okukubira essimu ayogere ne dokita bayambibwe abakyala bafa lwa kubanga tebasobola kufuna mutwalo gwa kuwa nansi oba omusawo yenna asobola okubayambako nga bazaala okitegeera ffe tuziika nze nganze era following Facebook page yange ejjudde ebifaananyi bya funeral services buli dakiika mba ndi ku muzindaalo njogera eri bakungubazi buli dakiika wali n'owaawo obubaka buli wali n'obwawo buli wali n'okyusaamu by encouragement struggle continues tuziika so bano abakulu eno waggulu e Kampala abakola amawulire batono nnyo ku bantu abafa buli lunaku njagala okutegeeza obwamafiya obuli mu malwaliro ga wano obadde okimanyi nti amalwaliro g'ebyalo aga gavumenti otwala mukyala wagenda azaale abasawo ne batunuulira gwe bbaawe bw'oyambadde kiva laba batuma abaami
ne bakutunuulira your economic status as a husband. Abakuba masimu batuchime kiki. Talina kyayinza kukola oyo. Ndaba bapakiza motoka eri mu jacket bya majobi. Yabaddewo dde eyo. Naffe tumuwadde ne parking yo. Talina maanyi gatujja wano. Kale sebo. So abasawo batunuulira gwe nannyini mukyala. Empale gy'oyambadde esaati gy'oyambadde. Kwe kudetermininga price. Woba olabikamu okubeeramu n'akantu mukyala wo aba tasobola kusindika mwana. Kyekiri wano. Abawa operation kyekiri wano. Woba wawekedde mukyala wo mu ddwaliro nga wagyeyo esaati ye esinga amaanyi n'empale ye esinga amaanyi. Ng'ebyange byenkoze. Weebale nnyo. Okiwulidde? N'owerekera mukyala wo mu ddwaliro manya nti omukyala oyo takyasobola kusindika mwana bagenda mu operatinga. Lwaki? Mukyalo omukyala asookerwako okoperatinga wa mitwalo 67. Okitegedde? Kakati kiba kitegeeza ki? Nti business yagenda kweyo level. Mafiarism yagenda kweyo level. Bano abakulu bonna mu Uganda tewaliwo mukozi wa gavumenti yenna akyarendaringa services ku bannayuganda mwalaali. Buli muntu ateekamu akabaddi akwaleeta ssente. Omanyi kye kitegeeza gwe mukyala w'omuganda takyasobola talina maanyi gasindika mwana. Nyate ng'agalina. Mpozi nga kubya akayiso kakunafu. Kubanga wali eri abakimanyi nti bw'asindika omwana butereevu payment zijja kuba ntono. Bw'igenda mu operation akakadde ojja kalekayo kusinziira ku byetaagisa. Nziisa abakyala bangi mweyo level. Tebabalika n'okubalika. So kiri mu Uganda. That is public health. Kati bwe tudda ku poliisi obadde okimanyi nti buli kaduukulu ka poliisi konna weekali kakolanga warehouse ya OC station DPC and whatever OCCID. Warehouse ogimanyi gye baterekamu ebyamaguzi. Kati poliisi tekyakola mirimu gireja egy'okupreventinga crimes, ez'okudetectinga crimes, eza okuinitiatinga judicial process. Wabula buli nsonga yonna gye bakwasaganya erimu ya byanfuna. You get? Kati osanga poliisi ng'ejjudde basuspect bweti naye nga babanjibwa IO nga abanja ku file. Era ku buli kumakya bakuba parade ey'abasibe. Kati OCCID nga abuuza musibe ku sibe. You nga agamba afande, the investigation is still going on. We are yet to reach to its logical conclusion. Oyo nga addayo. Omulala nga asituka. Afande, actually we went and recovered something. So the investigation is yet to be done. Oyo nga addayo mu ssero. Naye nga IO abanja mitwalo 23 okusinziira ku keesi. Ku muntu oyo? Sigamba nti byayogedde ku parade bye bituufu. Ebituufu biri nti omusibe akasente kakyaganya okuwera. Aliyo kafeeyo. Biri wano. Buli police station, buli police post ejjudde ba suspect naye nga emisango egigambibwa nti baagiza tebali kugamba ne police erina willing kuzisanctioninga wa RSA. Wabula kigwere ku poliisi akasente kakole ki katambule. Ennaku eri mu Uganda tosobola gitegeera. Era nze nali nsabye president waffe Kyagulanyi Ssentamu nti tuba tuwangudde obwa president nga njagala internal affair. Ampe full ministry oba minister of state. So kentereze poliisi eyo. Kyoyagala? Kubanga ennaku eri ku poliisi. Ennaku eri ku poliisi nga tolina ssente atolina ky'osobola okufuna. Tekiriiwo. So ebyo byonna biri wano. Ye kugamba ombuzize ekibuuzo kigazi nti embeera ki egenda mu maaso mu ggwanga. Amasomero gemba nkwatako. Kwatako. Amasomero mu Uganda aga private n'aga government gafuuka tegakya providinga
service eri academic. They are just interested mu kufuna akasente akokola ki akokugaggawala. Esomero buli somero budakika lireeta obubadi ng'ovudde ne requirements z'ogenda nazo z'omwana ezijuza loole ezijuza supermarket requirements zokka ezijuza supermarket era otuuka ng'ovudde ku ebyo ng'ovudde ne ku school fees amasomero gatandika obubadi bw'otasobola kutegeera obubadi sijui sikulu byakoze bitya sijui tuwa eri mitwalo 2 kwasa omwana omu esomero lisoloza tuwa nelisoloza obukadde obw'esente naye nga bagenda mu spendingako emitwalo 4 ku 5 naye nga bakukimya emitwalo 2 ekiri ate nga tewaliwo regulator buli muntu yadetermining ebigenda mu maaso ku ssomero liye buli headmaster ne director w'essomero eba determining ebigenda mu maaso so ebintu bya wano binyumya ne bigwayo obinyumya ne ebigambo ne bisigalawo kubanga kitofu kiri mu Uganda ekiri mu Uganda kizibu ye njogire kikukubo kokka ku luguudo abantu bavuga emmotoka oli naje nabagamba muveeyo navuga leeni endala mbu minister kiri mu Uganda navuga leeni endala gyalabira ddala nga amenya mateeka era nze kayina emputu ku kkubo nze sivuira wakadde kabame komanda kabaani abantu benviira mbamanyi jajja muviira nekulembera ekkubo lye njimanyi kasitangira bamanyi nti jajja yajja oba oliawo ne vice president abasigadde gwe ntomera kubanga tebalina right of way gwoba oli mu bwangu nnyo oba ogamba olina obuyinza bungi ntomera nenze sijja kugwa kataka ngende ninye ne ku musumaali ondeke nga nze nkubye ejjeke kumbe mutwala eribbi nze nagaana toviira muntu gulwaki tovuga pavement oba oli mu bwangu ate nange ompadde etteeke tebalina right of way president vice president ambulance basigadde minisita bakubyabo bayaye buyaye tovanga nayo nze nkubuulira n'abasiikale baabwe tebalina kibayinza nakukola mbw'oyisawo chief justice nze ngwakataka agenda kukola ki omusango kigwe yasaze oguli awo ate bweba sita jeno munno ate kakati yalagawa yalirinye helikopita waba ali mu bwangu mbwame komanda nze tebindi ebyo nyate singa mugoberera nga ayiseyo ate kati nga mugoberera ku kijagenda jengenda nanti ali kukirya dewe nakutaasa nze mvuga byange nvuira ambulance wenjirengera manye genda kutaasa bulamu oba mulimu omuntu oba temulimu manye genda kutaasa ki ne fire brigade njivuira kubanga manya egenda kuzikiza muliro naye mbo minisita wa Kisibuyo bamutwala sijui wa nze bitebindya sebo towudisa batuuze ne bakubira bubwerere emiggo ate gitya ayitewo alagewa adduka agenda mu ni fact abantu abalina okubeera lwakuba nti obufere buli wano abantu abalina okutwalibwa mu eyo embeera ey'obugombe basawo okitegeera medical doctor ow'emulago aba yeetaaga okutwala mu budde kubanga bwekyali badde nyate n'akagombe takalina naye ali mu jamu naye ne bakuyisaako chief magistrate mbwadduka ku presiding over court kumba adduka kutegula sente nga kyekimutwala oba ava zitagula ayaga mu muviire bategulira mu office adduka kutegula sente waliwo omusango oguggwa wano mu Uganda nga sigwa bya sente teguliwo kakati oli takola ki oli takutiisatiisanga mbw abantu abo banjawulo nnyo kakati Spiika akuviira ku ki gwe sooka okwemu akafaananyi Spiika wa Uganda omuviira ku ki mu kkubo okimanyi nti bukyanga palamenti neggulawo
ensonga gye bakakola ne batuuka ne bagikubako akalulu yakugoba zaake ate nabali lesi era koramu tebagirina okiwulidde mu mwaka omulamba n'emyezi 8 okiwulidde bakakola nsonga emu yakugoba zaake ku commission nakutwala olanya okiwulidde ate olanya kumutwalawa mudwali si be bamutwala jjajja yasalawo jjajja yasalawo kuba ennyonyi tesituka nga jjajja tasazeewo okiwulidde so kati nga Spiika ng'oyo ng'akugamba gwe ogwakataka awo okyo kinjigiriza njajjivuga benta bagambe sivaamu mulabe bantomera open up the case ate kati gwe wamawulire nawe ebyo byokulya gwe olina omuzindaalo nabadde ngenda kukola nga traffic laws zivaayo right of ogijjawa I'm in the right position nanga abasirikale bano nze tobindeetako ebyo era ngabugambi gwe munafunira gapu gwe munampitirako oba gwe munofuna wooweta nga mweyongerayo naye tompapya my friend I know my rights tebaliimu abo naye bagwa ku bantu baffe abantu ne bagwa akataka ne balinnya pavement ate munnaye baleeta Spiika ate baleeta Chief Justice sijui Minister of Internal Affairs aitawo sijui wa Minister of Forest kuki Minister of Dead People Minister reflecting mbulamu bwa Kestewa ya President zenjivira kasitolaba kadenge y'omukulu oyo nambeemu eyo gikole ki giviire kuba bwogana balowooza olidde mu nsi yo luki olukwe weiko na mpango nga bakusanyawo weiko na mpango kwa nini umekataa kutoka kwa barabara bakube chasi weiko na mpango gani nataka kuua kiongozi so ngogenda bwotyo ate ne kijja kituuka kwenda embeera eriwe yennaku zino ku Ntebe Road kati jjajja bw'aba ayitawo n'okukwata obukwasi essimu bwoti alo ng'ayitawo awo waba wakukuba jeeke eryo ekkubo lyonna yali deployingako abali mu leeya basinga batambula nabo mu uniform gwelindako jjajja waba ayitawo kuko n'amasimu tugaggyeko nkugambye ye twalonda kiki kino piki tesala moroka tesala ow'ekigere tasala n'okwata essimu tokkirizibwa alo bakiteeke kuteeka tutulabe era kyetaaga kiveeyo bulungi nnyo abantu bamanye engeri gye basobola okweyisamu nga pulezidenti ayitawo batusomese abantu baffe bangi nnyo babadde arrested ku Ntebe Road ogwo naye ng'ensi temanyi because of answering your call when the president is passing bo balowooza weiko na mpango olina olukwe n'amaanyi ganzigweddemu so obwana kyembalira bwe buti we buli naye olulala ndikwongerako ebirala ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga okay webale nnyo webaddala generali Bigirwa naye nga byonna tubyogera twaga tuzimba ensi yaffe Uganda tubeere basanyufu buli kiseera era nga ekikulu kya byonna mbasaba embeera eri mu ggwanga mugikwate n'amaanyi ate basabira ddala mukulu General Bigirwa okusaba kwe kwatuusiza erimmwe bannange tufune kye tukolako asobole naye okubanga ffe tambule bulungi amaaso ge gasobole okudda engulu n'olubuto osobole okutenda nga batusabira tugamba nti amaaso kyekikulu ye bwakyalooza essaawa zino asobola okuddamu okutunula bulungi nga bulijjo bannange alina kyasobola yenna tujja kuswera happy okuba nti you contact us tulabe nga bwe tuyambako n'omukulu minimum it's around 5 million Ugandan shillings nenga assessment twagikolera ku Aga Khan naye ne wano bakimala Aga Khan kiwanvu kya sente nyingi okulukiriza kumpi $7 naye wano nakasero $10 ku 1,500 kigwa okay n'olwensonga eyo don't forget to subscribe and share our content all the time omukama mulungi abakumire mbere bulungi mweraba